Kyekisero kite babuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nze Lukomwa Jonathan bweguba omulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministries teweerabira ku subscribinga wansi awo nyiga akadaako oleme kusubwa vidiyo yonna gye tugenda obeera nga tukuteerayo. Leero nze n'ensonga 7 z'oyinza okulaba mwagalwawo nga mwetegekera okufumbirwa oba okuwasibwa kasita olaba ensonga zino kyekiseera okiveemu okite. Ensonga esooka bw'obeera ng'oli mukkiriza oli mulokole ng'ate gwe weeteekera okuwasa si mukkiriza kyekiseera okiveemu. Katonda yali yagaana abaana ba Isirayiri okwegatta n'abamawanga. Kabaka Sulemaani n'amenya etteeka lya Katonda n'agenda n'awasa abamawanga. Kyo ekyatuukawo bassekabaka ekisooka essula 11 okuva ku lunyiriri olusooka okukkirira baamukyusa omutima n'atandika okusinza bakatonda abalala. Yadde omusajja oyo oba omukyala oyo akulabirira bulungi akufaako ayagala abantu bo ali yekka talina mukazi mulala naye nga takkiriza si kirungi ogenda naye omuwasa kubanga obeera ova ku kigambo kya Katonda obeera oli mu kukola bibyo obeera ng'agamba Katonda ekigambo kyo sikyagala sobola okukola ebintu byange mu ngeri yange. Oyinza okugamba brother Jack eyo ndagaano nkadde tugende mu ndagaano empya Bakolinso ekyokubiri essula 6 olunyiriri lwa 14 temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana ekitangala kyegatta kitya n'ekizikiza kati gwe singa ova ku kigambo kya Katonda obeera ng'agamba Katonda sisobola kwesiga tewaliyo mukkiriza gwe wali ontegekedde toyina pulaani nnungi eri obulamu bwange nsobola okyekolera mu ngeri yange bw'otyo bw'obeera ogamba Katonda naye tulina okwesiga Katonda n'okwesiga ekigambo kye ne tukola ekyo kye kitugamba. N'ekyokubiri omuwuliriramu emirembe bw'omulowoozaako owulira essanyu bw'obeera naye owulira otya. Bakolosaayi essula 3 olunyiriri lwa 15 era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe. Bw'oba nga tomuwuliriramu mirembe ayinza obbeera ng'omwoyo wa Mukama alina kyaggezaako okutegeeza ekibi ekiri ku muntu oyo nga bw'onoomala okgenda naye mu bufumbo ojja obbizuula ate olyoka ogambe omwoyo wange yaŋŋambanga ate gwe n'otabaako ky'okola. Sooka owulirize omutima gwe kye gugamba n'omwoyo wa Mukama ky'aggamba. Bw'obeera ng'omuntu omuwuliramu mirembe sooka weebuuze Katonda kisabire paka w'owulira emirembe olyoka ogende naye. N'ekyokusatu abantu abakulu bagamba ki? Toyinza kutwala bigambo by'abantu bonna naye waliwo abantu ab'enkizo omubulamu bwo abakwagaliza abakusabira abakubeereddewo kiki boogera ku muntu ono bo basobola bulungi nnyo okulaba red flags naye gwe olw'ensonga nti oli mu mukwano amaaso go mazibe twala ebigambo byabwe bawulirize okugeza ng'abakadde b'ekkanisa abasumba abazadde bo kiki boogera ku muntu ono tokitwala nti no boogera bulimba era tebakwagaliza obibuusa amaaso male gagenda n'omuntu oyo. N'ekyokuna bw'aba yeetisse omugugu gw'ebirowoozo nga bw'abirowoozaako akaaba ku ebyo ebyamutuukako mu byafaayo bye ate nga naye bw'okirowoozaako owulira bubi tosobola kufuuka kansala mu bufumbo bwo. Kyandibadde kirungi n'asooka afuna kansala n'amala omubuulirira n'amala otereera endowooza ye awo ne mulyoka mugenda ne mufumbirwa. N'ekyokutaano kasita otandika olaba ebituli mu mpisa ze jjukira muba temunnabafumbirwa omukwano guba waggulu nnyo obeera tolaba nsobi yonna naye kasita otandika oziraba nga temunnaba nafumbirwa bwe munaamala ofumbirwa ate bijja bba bizibu nnyo kasita abeera ng'akusuubiza kino ate akola kirala. Mwenzi si mwesigwa tagondera abakulu agamba nze tebambuulirira nze mmanyi byonna. Omuntu oyo ayinza obbeera omuzibu ennyo ng'ate mumaze okufumbirwa kubanga bemala okufumbirwa empisa ziba mbi nnyo n'okusinga nga temunnabafumbirwa. N'ekyomukaaga bw'aba nga tassaamu kitiibwa by'okkiririzaamu oyinza obbeera nga wamugamba nti nze saagala kwegatta nga tetunnafumbirwa naye n'afuba nnyo okubeera nti amenyawo ebisenge byonna bye wateekawo ng'olaba atandise okufuula ekintu ky'otayagala kubeera. Ayinza obbeera ng'akutwala wala ne Katonda mu kifo ky'okutwala okumpi ne Katonda. Ekyomusanvu era ekisembayo bw'abeera nga takyakusikiriza abamu oyinza okugamba mpisa kyekikulu kituufu empisa kyekikulu naye n'okusikiriza kyekiddako kubanga singa oneegumya n'ogenda n'omuntu nga takusikiriza mujja tuuka eri akulabe nti no tomwagala kati oneewozaako otya ekyo kyekijja obbaviirako okwendera mu bufumbo ate nera temujja kunyumirwa mukwano Katonda gwe yabategekera okunyumirwa mu bufumbo bwammwe kubanga Bayibuli egamba ekitanda ky'abafumbo kibeera kitukuvu kati ojja kunyumirwa bw'ekyo ekirabo Katonda kye yakuwa kubanga omuntu oyo takusikiriza. Mwebale nnyo okubeera nti nomulaba video zange mbeegayiridde nnyo bambi bw'obeera tonnaba ku subscribe bambi ate onyige n'akadaako oleme kusiwa video yonna gye tugenda okuzzaako. Mukama abampeere nnyo omukisa. Jack Online Ministries.